Nyo bali ddala Big Brother Uganda ndine Viboyo Oweeyo Swangs Avenue of course straight musajja abadde abuliridde naye nga ayina ekipya nga bw'akugambya awe mabega naye nga njagala obuze ku bannayuganda Bannayuganda bannanga abalaba Big Brother Uganda Big Brother Uganda mugaba mutya yenze boy wamwe Viboyo Oweeyo kawo kadakasangwawo okitegeera naye obadde obuze ttaano serial lyricist kati buli agamba nti mbadde embuzi nakomyewo. Okay. Nakomyewo na album empya bagita Handmade Triumph omupambanyi. Album ya maanyi nnyo mugende muginoonye kuli wamu ku YouTube, ku Spotify, mugende mujajiwuliza omuziki gwa kabi nnyo. Ennyimba ezisinga ziri okwo. Eriko ennyimba nga mmeka 14 zonna zizo. Pure. Ate nga ezo 14 ze nkugamba. Twarecording ennyimba 25. Ne tulondamu ezo. Okay. Subuga is my real name. Viboyo is my brand name. The reason I got a brand name, first Viboyo means visions beyond your own. Visions beyond your own. Your own. It's an acronym of the abbreviation. Oh. So because of Moses and Subuga was just an ordinary person. You know that personality is there. When they can be Moses. Which wenzira mu bya family mbera Moses kati bwenzije eno mu kunoonya sente mbera Viboyo visions beyond your own ewe munonyi wa sente. So erinnya nalifuna to stand out kubanga mugamba Moses Nsubuga omuyimbi then utandika okunoonya ba database ya Moses Nsubuga ojja kufuna lufukunya naye Viboyo oyinza okunoonya Viboyo na bulijjo gwero okomawo gye ebiseera ebyo tetwanoonya nti genda onoonye gundi ajja ayimbe mu luyimba luno nga kati bwe kiri ennaku zino. Ebyo ebiseera twabeeranga tusiiba wamu tubeerako ga friendship yali nnyingi nga tetunaba kujja mu hanga ya sente okitegeera kati hanga ya sente yakula abantu obuvunaanyizibwa bweyongera kugamba n'ebintu byakyuka so naye n'emirembe ne gikyukamu nti kati abantu abalinga ffenna abaspendinganga obudde lesenga olunaku tuspendinga essaawa nga 11 kati ogenda okweranga kati ebiseera omuntu omala n'omwezi emyezi 3 nga tomulabyeko ate nga muli mu site y'emu okitegeera oyinza n'okumala omwaka nga muli mu kibuga kyekimu naye nga temwerabyerwa okitegeera buli omu alina responsibility waliwo kyatambuza so kyekyo nga olimba toluwulira naye nga emirimu sebo obayo ng'ogikola is behind brands ate abayimbi betuwuliriza essaawa zino so omusajja wali mu industry ndi naye eno eddakiika ziriko 4 zokka ezibulayo okwera essaawa 9 ku ssaawa 9 the big evening shababa yeddako naye nga Friday ja nga 2 Handmade Triumph album empya okuva nino kyongerako omupambanyi. Okay, Handmade Triumph 0755977 yogera koko ne Viboyo. Hi DJ Nick. Nze Aisha wano oba talking to someone. Texting. Olina olunaku olusinga okunyumira mu week? Saturday. Why? Because mba manyi nina nnyo mirimu giri official ja company. Mba nja kutekinga bwe ngenda mu gym mbalayo obudde bwange obumala bwe ngenda mu sauna mbalayo obudde bwange obumala. Yeah, stuff like that. Nga si luyimba lwo lemba ki lwasembe y'okuwuliriza? Asinga. Oluyimba baluyita Sword from the Stone. Oh, okay. If you would collaborate with anyone nga yava mu bulamu bw'ensi eno, who would that be? Munnayuganda oba general? General. Nga yava mu bulamu bw'ensi Tupac. Yandibadde mugenzi radio naye twakikubadde kati Tupac. Olina dinner ya 3 hours. Olina gispendinga n'abayimbi 2 on that dinner. Muyimbi ki na muyimbi ki? Nga Bannayuganda oba abayimbi Bannayuganda. Of course, I think ntwala Juliana ne Vinka. Aba babiri kubanga omu ali kamu omulala so omu akuba emboozi omulala ne tukitegeera. Babo nani asinga okuba emboozi? Vinka. Vinka wakiwozi. Boss manja akuba boss. Tukutwalira banga ki like in the morning to get ready? Nga tugenda ng'ogenda kumenya. Nze
ndi basic sikola makeup sikola chi so 15 minutes mba nsobola okuba nga maze okunaaba n'okwambala nga nfuluma. I want you to fill in the blank. Viboyo is down to earth. Invisibility or super strength? Super strength. The most underrated female artist in Uganda? Chosen Becky. The most underrated male artist in Uganda? Viboyo Oweeyo. If you are to date omuyimbi mu Uganda, muyimbi ki? Simanyi sikirowooza sinaba kirowoozaako ate simanyi kibadde sinnakiraako mu angi. Favorite food? Rice, beans, chicken. Favorite place or city in Uganda? Favorite place? Amani, Kampala yakabi tuve bwebyo muki. Fena tukikubira wano. Yo Kampala bulali. Bibyo beeyogeza era bagenda gye bagenda naye nga Kampala. Nefire lutaya ekitugamba. Yantugende Kampala. Yeah. If you had powers okukyusa ekintu kyonna in the whole world, what nkyusiza ki? Nandijewo cancer. Elaborate more. Kubanga I've seen people suffer mu cancer nga oli helpless, bali helpless nawe ngoli helpless. Waliwo cancer watuuka nga niwoba olina ssente mmeka tezikuyamba. Kitegeera. I've experienced it so. Ekyo kyo obulumi bwendaba abantu bwe bayitamu. If there was a way. Okay. Cancer nedda. I agree with you. Generally obulwadde. I agree with you. All right. Wena ekyo kyandiyagadde okyalirako nga lunava bulamu bwansi. I know you have traveled. Viboyo. Ebifo bingi bye njagala okukyalira. Nina bucket list so Maldives. Ebifo bwe bityo ya. Okay. Kiro oba misana? Now night or day? So onako gosinga kwagala ki kisingo? I am more active ekiro. Really? I'm more creative ekiro. Yeah. Your favorite color? My favorite color is blue. Sky blue. Okay. The last movie you watched? Oppenheimer. Oppenheimer. Yes, nze nofuna nodize nyingi mu Oscars. Your favorite movie? My favorite movie is Shawshank Redemption. Yes, Morgan Freeman. All right. Waliwo organizations oba abayimbi batandise okwegatta mu bibiina ebyenjawulo. They are preaching unity, but preaching omuyimbi ofuna ssente nga tali ku stage. In your own opinion, ebintu ng'ebyo organizations ezo ddala zisobola okwachivinga ebintu ebyo? Is it necessary anyway? Ki ekisinga okuba important? Obuuziza organizations z'abayimbi oba ziyamba abayimbi? Oba association? Saagala kunaminga any. Yes, because nyingi, but bonna ebigendera, if you sit down, nze sijja kulimba. Tewaliiwo history mu nsi wali association ekoze. Genda otunuulire history, genda osome industries z'ensi endala zonna. Ezo association nga zikulibwa bayimbi. Tewaliiwo omusi oyinza kuŋŋamba nti yakola. Tulinayo ye tuyinza kutwala nga benchmarking tuyinza ku benchmarkingirako. Okitegeera. So simanyi naye nga katulabe tomanya kiyinza okuba ekyenjawulo wano. Tetwagala kugamba nti ate lwakuba tekikolangako wala tekijja kukola wano. Maybe we should give it a chance. Maybe we should. Yeah, omwana wabanga omwana olina omuwa chance n'osooka olaba. But golowooza ki ekisinga okubeera challenging regardless oba waliwo association oba weeziri ani agikule baana abayikolera yoga nti if these things are worked on, industry
ejja kwongera okutambula. Kisookera ddala n'amateeka weegali. So policies ezo kubeera implemented. Okitegeera. Singa policies zetulina zibeera implemented bulungi mu ngeri yaazo ebintu biba bulungi. Viboyo ngenda kumuzza nga tufunye time obulungi tukikubira awo. So nkusaba obeere alert ku Big Brother Uganda sabo basibule. Yo bannanga batulaba tujja kuddamu ng'omukulu bw'agambye tujja kulabagana tujja kikuba. Inshallah. Tugendeyo featuring Azawi munonyeeko nange ku social zange ku Viboyo Oweeyo Facebook, Viboyo Oweeyo Music, ku Facebook Viboyo Oweeyo Music, ku TikTok Viboyo, ku X oba Twitter Viboyo 1. Kyekyo mbagala nnyo. Akuma takumira mpera nze Jamal Ssaabasajja Kabaka Awangaale. Tekyabadaza ku Masaka Road, Kiwawu ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kuyimba Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssenkyale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba talkr restaurant abasangibwa Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba talkr restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery. Emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati Oweeyo. Kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti 28 55 25 oba noti 772 34 43 Bannaffe aba talkr restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Onoonya ekifo eky'okuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna, massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Kuyimba Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 759 16 42 15 oba noti 761 89 noti 1 noti 4 Nina Guest House, a home away from home. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education.